bloga ku YouTube. Mbadde mbuuza ku mbeera ya muyimbi kubanga amawulire tugalaba mbeera saagala asooka kwogera bya bujwangwa ng'ate simanyi bulungi kituufu. Mbadde nkubye mbuulire ku mbeera y'omuyimbi abantu ngenda bagamba story nga nkakasa ki kye mbagamba. Mwenna muli opya? Yafunye treatment bulungi? Kale sebo. Kale sebo. Kale sebo. Eyessimu gye mumpulidde nga nkuba mbadde ndi mukwogera na manager wa Liam Voice natwanene ku SMX Media ffe tetukola kintu nga tetukyekakasa nedda yensonga ki nkugamba gwe subscribing nga ku SMX Media information yaffe ebeera legit tetukola bujwanga mbu Liam Voice mbu kino nedda enamba yabwe njirina lwaki mbeera soka nemba kubira nemba gamba why ki ekituufu ekiri ku ground nera nga we muwulidde nga nyinyonyola yes kituufu Liam Voice wamu ne manager we bafunye accident wabadde bagenda side ze ye mukono so mukwera nga bafuna accident mubuziza mwafunye injuries agambye nedda mwafunye treatment nangamba nedda tetwafunye treatment olw'ensonga tebafunye injuries ziryawo ndowooza mukitegedde lwaki obeera olina subscribinga ku YouTube eri legit ngeno ffe tetugamba bya mbumbu nawulidde oli buloga ng'agamba mbu Liam Voice yafunye accident mbumbumbu naye nga te information tamanyi gye yagijje so waneno ffe information yaffe ebeera legit twebaza Mukama Katonda olwa nti Liam Voice teyasobodde funa actually teyasobodde funa injuries mweyo accident yabadde ndooze ngereggulo enkuba gye yatonye emmotoka yavudde mu control ne serira ne waba ne kolaki akabenjako abantu babadde okusobola okubeera nga babayamba n'okubasikayo mangu twebaza Mukama Katonda nti ne tewaliwo kintu kikyamu kyatuuse ku Liam Voice nga mbadde mu program oba mu nteekateeka kuva dda mumusaba Liam Voice mwagala mukyazeko wano ku SMX Media yensonga lwaki nafuna contact ne yakinyangwidde okucontactingabo yenna amuli okumpi okusobola okumpa information eri legit naye bana babateredde nga nembeera eri okay bulungi nkusuubiza wano ku SMX Media jabbeera nkuleetera Liam Voice tusobole okwogera ku bino byonna ebibaddewo n'ebirala ebiri mu music industry naye twebaza Mukama Katonda inti accident tebadde mbingi ya Dikenzo we yali yes eneseredde negira ne Dikenzo nera tumwebaliza Mukama Katonda ti accident gye yabeeramu naye yavaamu nga mulamu wadde nga bafunako ku injuries twebaza Mukama Katonda mpuje Liam Voice akyali mulamu Katonda yakamutuwa okubeera nga tumu appreciating ekitone kyalina so tetulyagadde Mukama Katonda okubeera nga mutujjako nire ekyo tukyebaliza Mukama Katonda yebale nnyo yebalire ddala wano ku SMX Media ffe tukikola obeera yagadde story yange gye nkoze kankusaba mbyo subscribing wano ku SMX Media tuyane information buli lunaku buli ssaawa ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media ti stories zaffe tuzikonvatinga data wo aleme kubeera nga agenda mungi gwabeera alaba stories zaffe so bami kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ngu missing updates ndala zonna nga zino MSSMX I sign out.